RDC w'e Mukono Hajati Fatuma Ndisaba Nabitaka ayambalidde bafulaga beeyalazi ba NRM mu Mukono District abazze mu kwetulako obwetuzi ne batafaayo okukozesa maanyi gaabwe kugenda kusagula akalulu mu bantu ng'ono abajjukiza nti balina okukimanya nti ebifo byonna bye bavuganyako mu disitulikiti y'e Mukono byakawangulwa ab'oludda oluvuganya gavumenti enfunda 3 ez'omuddiringanwa nga n'olwekyo bwe bateebereramu bandisanga nga ne ku mulundi guno babawangudde. Nyumba ne bafulaga bearers because I have to, it's my character. Nemba njogera kituufu. Bannange, leka tusindike motoka ng'esindikika. Ate yes on all of us. Twandibadde tubolowinga idea okufeeri mu bali abatuwangula. Batuwangudde kati ebisanja bigenda mu bina. Here in Mukono. Kya happenings mu Buganda already the other time round. But all along mu Mukono babadenga batuwangula. What are the reasons ezireetedde abantu abatuwangula? RDC okwogera bino abadde muzimu ku nkuŋŋaana abakulembeze ba NRM mu Mukono mwe basisinkanira abo bonna abakutte fulaga za NRM okusala entoto ku butya bwe bayinza okulaba nga bagezaako okweddiza disitulikiti ya Mukono okudda mu NRM guleme kubanga we gwali mu kisanja ekiwedde. Mwawangula, Mutema mwawangula. I know them on my fingertips. You didn't win because temwategeka. Senga teisa. Nakavubu naagwa. Lukoya tajja kuwangula. Senga kibula. Genda balo percentage. Abawangule namanga kibula akudde. Natafuuse flag bearer. NRM abajja mu kanso bali bameka. It is the same kibalo mwami okuya. When Fatuma failed in 2016, bakansala okuleka aba special interest groups. Honorable Nakavu Margaret ngono yakwatidde NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament omukyala akiikirira disitulikiti y'e Mukono asinzidde mu lukuŋŋaana lwe lumu bw'atyo n'asaba abakulembeze ba NRM okukola ekisoboka kyonna okulaba nga basikiriza bonna abakomawo nga ba independent okuva mu kalulu kano baleme okukabonoonera kubanga okukomawo kwabwe kwandinafuya obuwagizi bwabwe. Ffe tusaba kimu nti okunyiiga kubeerawo akalulu akamyufu kaggwa naye tusaba abantu bonna ku lw'obulungi bw'ekibiina kuba tewali mukufa ali waggulu wa kibiina tukkirize twale omulimu guno mu maaso. Tulina advantages nnyingi nnyo mu Mukono muno emu yeeyo ti buli we tunaaleetanga candidate omu kuba bakandidates baffe balungi already tujja kusobola okuwangula akalulu kano nga tewali kwekotulamu. Ono mu ngeri y'emu era ategeezezza nti obubonero bwonna bulaga nti entebe ya disitulikiti ya Mukono emulimu 5 ng'olwekyo bana NRM tebasanye kweraliikirira nnyo kubanga ku mulundi guno obuwanguzi babulina. Naye era essaawa y'eno akati nakifuma Mukono South Mukono North eyo ndeeta 10 bwe teweeraliikirira tukyalina ennaku 63 okunoonya akalulu akaddako zimmala bulungi okutereeza ekibuga kino n'olwokuba nti katumaze okulaba dynamics za politics gy'alaga bakandidates nabo bangi kyekisooka ate credibility yaffe nayo tugirina ensonga nnyingi ezigenda okutuasharingira nze nga 10 ntandikira mu Mukono Central Division muno tugenda kutambula muntu ku muntu nnyumba ku nnyumba kyalo ku kyalo buli muntu alina okutulaba buli muntu alina kutujja kumunnyonnyola ate bagenda kutuwulira bajja kutuwa obuwagizi bwabwe n'olwekyo temweraliikira Central Division ne Goma kati bwe tuli wano era bwe tugenda okuteeka amakanda. Mu lukuŋŋaana luno Honorable Daisy Sarah Sonko ngono yakwatidde NRM bendera okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa Parliament owa Mukono Municipality ategeezezza nti okusinziira ku mikisa gy'alina n'ebyo byakoledde bannamukono akalulu kano yakawuuse buva. Kati omukisa bagulaba nti Daisy Sonko n'abatanzi agulina ab'opposition bazza abantu 10 nze ndi omu obviously ngenda bakuba ku mutwe mbayiteko mbawangule kati oli bw'alaba nga opportunity yagirabawo zinange sinze mbalese bali okubavuganya kyovola abantu planting abantu opposition within NRM naye tumukakasa nti NRM etunula eraba era enkiiko zino zikyagenda mu maaso. Ono ayambalidde abo bonna abakanakaliza NRM tugane bakomawo nga ba independents nti tebalina kyamaanyi kye bagenda kola mu kalulu kano okuleka okubonoonera akalulu kwabwe. Kati gwe NRM nga oyagala kwegatta ku opposition gwerayira nti ogivuddemu bw'otakkiriza nti ogivuddemu tugenda kukwasaganya n'amateeka agafu k'ekibiina kyovola abasente be bavuddeyo ne bagamba oyo ayonoona akalulu ka pate tugenda kukwatagana naye naye ng'ate ne ssemateeka waffe akirambika bulungi ne secretary general yawandiisa ekiwandiiko ng'atujjukiza kati ensonga gye tubaddeko naye abamu babadde tebabimanyi abavuddewo wano nga bagamba nti ebadde ensobi era byonna tugenda tereza buli awali baasi kutiikinga kubanga twagala baasi ejje mu Mukono ekolere bannamukono.
okulaba nga tujjawo n'entalo. Wano mulina entalo mpitirivu, muzaagezaki? Omulundi guno tujja tukyusa enkyusa tetukyusa, twagala okulaba nga ffenna okuviira ddala waggulu ku pulezidenti okujja tudde ku mukyala Daisy, tuzeeko Women MP, tuzeeko ssentebe ne bakansalazi be bonna, tujja tulume ssentebe ne bakansalazi be bonna paka wansi. Tulina okubeera mu kibbo kimu, tulwane ate tuwangula akalulu kano.